Okay, mbaniriza nnyo mwenna abatulaba ku Kindi Files. Olunaku olwaleero twegatiddwako Pretty Nicole azze okuba nga ate atuusaako abantu b'omu Kaleerwe ekintu ekyenjawulo. Ngenda kubate mbalambuza buli kimu nga bwe kigenda okutambula. Pretty Nicole yeesitudde wamu ne ttiimu ye okuba nga ate bayamba abantu b'omu Kaleerwe nga nno muno namwo mulimu abaana abatalina mwasirizi bonna agenda kuba ate nga abaako engeri emu ey'enjawulo gy'abateekerateekeramu. Mwekumire ku mukutu gwaffe tugenda kuba tubalaga ebyenjawulo byonna ebigenda okuba nga ate bitambulira ddala. Temuvaawo. Mami aliwa. Mami wa mwaliwa. Mami. Mwaliwa. Okay, mami wasiibye otya? Wano wakawo. Obeerawo nawe. Beerawo n'abaana bange. Baana bameka? Baana bana. Mwajjawo mutya? Twajjawo oluvannyuma lwa Nema okukoona ennyumba yange. Nemba nga sirina wa kubeera. Then ne ndyoka nnoonya ate wano gy'okubeezaawo abaana. Mwali mubeera wa bbifu? Twali tubeera eyo Nansana nabo. Lubigisayidi eyo twali tubeera. Ne batafuna kintu kyonna kye bagamba nti oba babateeke wano eno bamubeera embeera ng'eyo? Bagambanga buli muntu anoonya wadda. Kati taata w'abaana ye aliwo? Abaana abeerawo naye akola safaari. Bannange embeera si ya mulembe naye olunaku olwaleero Pretty Nicole azze okuba nga ate abalabako mu mbeera gye mulimu n'akatini ako kaasobodde okuba nga ate abaleetera. Pretty Nicole Teyanzizanye buno osobola obakwasa Tebariko nnyo kale nnyabo naawe gyebale. twesiimye obbasangawo. Twesiimye okujja okutulaba. Kale bambi mbadde nsaba ogambeko abantu abali eyo abandyagadde like oba abalaba embeera eno abandyagadde oba obbaako ne kye bakuyambisaayo kyonna like Saawa zino bwe nfunayo asobola okunyamba oba n'atufunira y'akasente nga nsobola okubaako ka bizinesi akasingako wano ne neeyongerayo kinkolera. Kubanga saawa zino ne bizinesi gyenkola si nnungi. Kale Nicole ndowooza osobola omukwasa like bye bino bye mbadde nkufuniddeyoko. Nga tweyanziza nnyo Nedda bambi. abawo omukisa. Amiina. Kale nammwe katubasabire bibeere nga bitereera. Era nsaba abantu bonna buli ali eyo nga yandyagadde oyambako n'omukyala asangibwa eno Kaleerwe oba musobola okunkubirako ne tuba nga tumutuusaako obuyambi oba nembaleeta gy'abaali. Kyeyanziza nnyo bangi. Bizinesi eno eya scrap nnonda bicupa biki naye nga ndi mukyala eyasoma omuntu yenna asobola okumpa akasente n'enkola bizinesi endala nsobola kubanga nasoma nakomamu S4 bizinesi nzitegeera bulungi naye olw'embeera ensonga lwaki kati eno bizinesi gye nnina.
abatudde bempa tula wansi amaze funa sabuni ng'ogende waka kalinde ku group photo mutula wansi mwenna mugende eri mutula wansi mwenna enjo ofunye mutula wansi agwe atamukunikiriza ole wenkofiira sisita kwata wenkofiira jemba wuno mweta munafuna baba ukolo baba na baba mudari mwenda jangu wuno tamu pasapu amoke bakwita yabashafu abushafu alimusilamu osai olimba era wasadde bade mukasenge sina muzakatambala osoma oli klasi yes kola ali amulira mukambera kamukamu ali wakunda wa wabadde wakumeka kuba mwawumudde sisyo wabadde wakumeka ate wasekere nga wakoze bulungi mubaana bameka wana sibagu naye nga muli bangi nga kirungi erina emyaka emeka na mukaaga okirakaza kyewuunyisa erina 16 mwasire mutya mikwano obulamu bugamba ki tiri bulungi leero tubadde tuzze obalabako tubadde twasiimye okujja obalabako abaana abalungi kati leero tuzze tetuze na bintu bingi naye omulundi oguddako tugenda kujja n'ebintu bingi mutusabire tukomewo nga tulina ebintu bingi naye ne mu ekyo nakyo musabe migosaba Katonda abayambe mu buli kimu kye mukola so that abantu bangi bajja ne baba nga bakola ki nga babaleetera ebintu mwagala beera na bintu bingi kubireko mu ngalo eki kati muyigosaba kyokka kye mbagamba bayibuli egamba Katonda ayagala abaana bato kitegeeza fena bali wano tuli bato tetuli bato so kati wemukulanga mulina ensigo etya Katonda emanyi okusaba ne mukulanga mumanyi osaba mugenda funa bingi ate mugenda wangula bingi mu nsi eno nze mbadde nsazeewo bawaako ku zino sanitary pads oba tubongere balagiwa oliyo
Muno mwongere ali adu watu nginyo. Bow. Na hii ni Ashiri, kawaje. Banda ali mu bano basirise bonna kuba okisobola wali we batudde bagambe ko bambi tuli wano. Okay, ni wendetelawe kamera eri like temweyongera nyene mu maaso like muyinza okukola ne muntu laini yamwe mugitereze bagamba like temweyongera nyene mweyongereko eri emabega like tebeyongera nyene.
mukendeeze. Mbadde mbuuza omulamu w'ennyumba. Musibye mutya abatulaba nze Jonas Ssentongo maniriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files. Gwonna akatwengako genda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well, omwaka gye tukuma okubanga ate tugumalako abantu bagezaako okubanga ate bakola ebintu eby'enjawulo okuli okuddiza abo abatalina n'okubanga ate nabo bafuna ekyenjawulo basobole okubanga ate bakigabana n'abo abaagalwa baabwe. Wenjogerera mu kaseera kano tukyaddeko waneeno Kaleerwe mu ghetto kanjogere bwentyo kubeera ffenna twakulira mu ghetto. Nine mwana muwala Pretty Nicole yesitudde olunaku olwaleero okubanga ate addiza ku abo oba ng'agabana n'abo abatalina bambi ng'ate twolekera ennaku enkulu. Olunaku lulamba tulumaze ne Kaleerwe okubanga ate tudonatingira abantu ebintu eby'enjawulo, sukaali, sabbuuni, buwunga, miceere n'okubanga ate ekyenjawulo kyasingire ddala okukolako okubanga ate agabana ekyemisana wamu n'abaana. Tugenda kubeera tuwayamuko naye omwaka tuguggala. Sooka obuuze kuba tulaba. Maaso y'omutyaba nnyebo neewassebo emirimu gigamba gitya kansibule buli bulungi. Otya obulamu buli butya? Bulungi. Olunaku olwaleero tulumaze Kaleerwe obadde ogezaako okubanga ate odonatingira abo bambi abatalina. Inspiration eno yavudde ku kyo okubanga okola ekintu kino olunaku olwaleero? Anti kati olaba Jone buli kaŋŋambe batya omanyi simanyi engeri yakigamba mubona okitegeera kale omuntu yenna obanga omalirizanga omwaka alisiko olina obbanga okolamu ekintu ekyenjawulo like you sacrifice kwongerako nti kati kino kati kangambe ng'ojjako bino mbu nakola saluuni biki ebyo biba fayini oba omwaka gugenda okuggwako ng'olinamu kyofunyeemu naye oba olina obbanga olinako kyogukozeemu nti kati guno omwaka gugenda kuggwako guweddeko naye nsobodde oyambako abantu we bati ne bwe bati reward yange eri Katonda kitegeeza ajja kunsanyusa ate nabo akolesa abasanyuse kuba kati nga obalaba bonna basanyuse okay. So kinyuma nnyo okola ki okumaliriza omwaka gwonna kyogukozeemu ekikwongerako nti kati we mbongerako nabo basiima bagamba nti oyo omwana yatuyambako kinebati ate n'ekirala Jona nze sikulidde mu family mbobangagga waffe tetuli bagagga naye omanya nti kati Katonda alina eddala eryantaddeko nti nali nsula mu kasiisira naye kati nvuddewo alisiko kati nsobola osula mu nnyumba y'emitwalo 10 so kati buli Katonda lwakwongerako olina okujjukira gy'obudde nawe olina olaba nti oyambako ku bantu bazze bati bannange kino kibadde kyanjawulo nnyo ky'okoze olunaku olwaleero. Kyemmanyi eriyo bamuzira kisa bajja okuba nga ate basobola okuba nga ate bakola ki batukwasako mu mbeera emu oba endala. Anyways njagala okumanya lwaki olunaku olwaleero osazeewo okuba nga ate abaana b'oconsidering ennyo. Lwaki osazeewo baana? It's okay. Nanti nze nga nze kale nina ngambe batya ndi mwana muto mpiseeko mu bintu eby'enjawulo so kati ngambye olunaku lwaleero bakanze ndabeko okuba n'abaana omanyi omwana asobeera wakalenzi ne kamulimbalimba olwokuba kagenda mugulira busooda ate nga obalaba entu baana bato naye okwatayo olunaku we luti n'ogamba kange ndabe ku baana abato abateesobola nga webaali bonna
nogamba kangende batwaleyoko bakusoda like abamba batwaleyoko kuzi software n'ekimu ye nogamba mba kigenda mubeerera kizibu ogenda obulenzi okulimbibwa okay kigenda mubeerera kizibu nga obalabye nti kati eno kale ghetto kitegeeza baba tebalina bulungi bintu kiba kimwanguyira mangu agende wakalenzi kamu olw'okuba takirina naye buli wojja n'obalabako oba obazaamuko ne ku maanyi. Okay. Ofunyamuko ku chance n'onyumyamuko n'abaana ne bakubulya biki ebyo bagenda ddala maaso kuba nga bayitamu? Banyumiza. Ngaki? Abamu ewaka we basula kale basula mu nnyumba like kale ziyisa amazzi kati nga woolabayo nti enkuba weetonnya emyalo oluusi gisobola okujjula. Abamu school fees abamu like n'abamu balwadde kuliko abamu abalina obulemu kati nga baba beetaaga ku ssente ezibasobola obayambako okubayambako obajjanjaba obaweerera. Tusuubire nti ku ebyo bibimu ku bizibu bye bakumenyedde n'abako n'engeri omulundi oguddako okusolvinga ebyo health wise abakugambye nti balwadde beetaagamuko ku ngeri y'obujjanjabi. Abangambye nti balwadde kati byonna oba olina ssaba kisa kya Katonda kuba newokuba nga tutudde wano eno jjona era kisa kya Katonda singa si kisa kyo singa tetuliiwo olwona lwassande oba olina ssaba Katonda akuwa obusobozi obukola buli kimu like olunaku ne lituuka oba nze nsobola okugamba jjona kuba nze sirina ssente sirina naye osobola okugamba nti munaye like nga wenkikoze leero tomanya ng'oluddako asobola obeerayo omuntu omulala asobola okukola ki okwagala obbayamba naye era abeera asobola okujja gyendi oba nemuleeta oba nampisa like help gy'aba ayagala obatuusaako like we batyo. Guno gwe gubadde omulundi gwe gusoose okukola ekintu bwe kiti? Gwe gubadde gusoose. Experience ebadde etya? Experience mbi. Kale kiwulikika kiki okuba nga osobola okubaako n'ekintu ekyenjawulo kyokolera omuntu oyo atalina ale n'omuleka ng'alina akamwenyumwenyu? Simbi kyebomanya kisanyusa. Kisanyusa kuba nabo basanyuka si kyekifo kyotuukamu n'osanga kubanga obalabye abaana bangi naye tebabadde na mbeera mbi yonna oba babadde bakakamu baana balungi balina empisa basiima kale kyensinza obaagalako basiima. Lwaki mu bifo byonna leero tusazeewo okuba nga tukikola kaleero? Anti kati olaba Jordan n'ekirala tuyina mu ggwanga lyaffe Uganda tuyina manye oli ayinza okugamba nti Pretty Nicole alabika yakulira kaleero. Nze saakulira kaleero si gye nakulira naye like tuyina ebifo bingi jjona nti ngenda gamba nti ngambe Katwe Kinyonyi ngambe Kibuli Kawempe newaffe Mbikere okitegeera tulina ebifo bingi nnyo ebibi ebigeto naye kubeerako ekisinga so kati nze nagenza olaba mungeno yewasinga nga woolabye abantu abamu basula ku ttaka kwenyininyini nga kwateeka obuliri ate nga alina okwoza amasuula. Bami omukyalo oyo gwe tulabye awo nga obuliri omufalisa akutadde wansi ku ttaka temuli adde akaseminti oba ki ennyumba gy'asulamu yonna yakabaawo. Eryo liddugaza nnyo engoye olugoye oddwozawe bati ne lutukula. So kati waliwo ebifo ebimu ebyetaagisa nga kyo kino kyekisooka kyekiba kimusooka kiringa nga wonoogamba Katonda nsaba ongulire emmotoka tosobola kufuna mmotoka nga tosoose kufuna ssente kitegeeza aba alina sooka kuyamba ofune ssente ofune emmotoka. Eno activity ogenda kuba ogikolera ddala buli mwaka? Katonda wanaaba ampadde obusobozi buli kimu nagambye ekisa kya Katonda wanaaba ampadde obusobozi n'atuwa obulamu buli we nabanga nina kyenfunyeeyo njaganga kubako kikola kale si nze kanze kakikozinzeka nina abanyambyeko okikola gene esaati gye nyambadde waliwo omukyala ali Canada waliwo n'abantu abalala kale sijja boogera kuba abantu abamu bayinza obba tebagala yita muntu si nze kanze keyeeyambe. Okola ekintu kinene ekyenjawulo
omuntu yenna alina kulinda kubeera mugagga okujja na reaching out mu bantu bwe bati oba ffenna tusobola? Ffenna tusobola. Siina kumala kulinda nze kugaggawala kufuna ssente. Nze siri mugagga. I'm rich. Nti ndi mugagga. Naye sijagamba nti kale sigamba mbu ndi mugagga ebyakabya. Naye ndi mugagga. Oli mugagga ku mutima. Gamba kyewelangirirako. Okifuuka. Kyoba. 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 Like ndawe otugamba ffe tugamba nti kyosumulula ku nsi ne mu ggulu kisumulula. Kyosiba ku nsi ne mu ggulu kisiba. So Owai, mpola mpola. Banna. Ale mnatusonyiwa. Tuli mu baana gye tukoledde. Ono bamubyeko emmere kati gy'emiranga gye muwulira. Anyways, kino kibe kyakuyiga eri abantu mwenna abatulaba. Ndowooza Nicole mulaba kyakoledde abaana olunaku olwaleero abatereddeko akamwenyumwenyu. Abaana baneeno oba oli awo kanyama yandibadde akalaba ku lunaku lukulu Christmas, abamu Yidi, n'obutakalabirako ddala ng'omwaka gukoze eki guweddeko. Naye once in a while gwe wenna ali eyo osobola okujja n'okola ekintu kinene oba ekito ekyenjawulo. And let Nicole act as an example. I won't say that she's the first who has done this. Abantu bangi bazze bakola ebintu nga bino. Naye Nicole naye era naye asobodde okuba ng'ate akola ekintu ekyenjawulo. Omuntu omulala abaddeeyo kyandibadde tammu omanyi abantu batujajinga, they judge us with appearance n'agamba newunyiza nnyo Nicole okukola ekintu bwe kiti, you get. So it's a special call to everybody out there okubanga once in a while okyalako mu bifo bwe biti n'obaako n'embeera emu oba endala gy'ossaawo mu bantu mu bifo bwe biti. Nicole kyode kyagenda ddala maaso n'emboozi yaffe obadde okyannyonnyola nti kitegeeza kyeweerangirirako kyobeera. Sijagamba mbu siri mugagga. Ndi mugagga naye sinti yatuukiti. Tukireke naye kitegedde kyentegedde. Oli mugagga ku mutima, nze nkitegedde. Ndi mugagga ku mutima. Emmeme gabaagaba yeefuna. Exactly. So kati kino ekintu tekiri mbu mugagga yalina ekikola, simanyanga mwavu yalina ekikola. Kituuka katako. Ate kituuka katako lwampaka naye era oba olina okulinga nti kino nandyagadde ekikola kuba waliyo abalina obusobozi obukikola naye ate nga takikola. Kale gwe tuyimidde naye masekkati gaffe ye chairman atwala ekyalo kino agenda kuba ate atuuse okusiima okw'enjawulo eri Putin Nicole wamu n'abatagi abakoze donation eno mu kitundu kye. Seba amannya go? Linnya nze Kibuuka Paul, ssentebe wa Kigundu Zone, esangibwa mu Makerere 3 mu Kawempe Division. Nja kusookera ku nsonga ey'okwebaza ekibiina kya Tagi nti kisobodde okuyamba abaana baffe abali mu bwetaavu. Those children who are needed. Kibayambye nga kibakwatako, kibakumakuma n'okubawaayo ekyo ekiba kisobose mu kusaka kwabwe. Ennaku enkulu babakolerayo obupate bw'abaana ne basanyuka wamu nabo ate era ne babaddiza. Era bwe mujja okulaba abaana babawaddeyo kasabbuuni, babawaddeyo kasukaali, ate babawaddeyo ne kamera ak'okulya ne kasooda nga bali wamu nga batambulira wamu. So omutima ogwo omulungi nyabo twongera okwebaza. Ate era nga tukyasaba yongera osake, saka nnyo emisana n'ekiro, abaana baffe bakyali mu mbeera mbi. Ekyo ekyange naye ng'ajja kunsika nga ngamba nti tusiima bwongerwa. Musiimira ddala. Gwe nga chairman atwala ekitundu kino, abantu bo balaba otya embeera yaabwe ey'okuba nga ate balivinga eri etya? Embeera y'abantu baffe nga bwe tuli nti tuli mu bitundu ebiri slum areas, tulina abantu aba buli kika. Tulinamu abali ab'enfuna eri awo middle income, tulinawo abali mu mbeera embi nga kati Tagi beekwatako, ne tubaawo n'abali mu mbeera ddala ennungi. Naye nga tusinga okusaba ennyo be tusinga okuba nabo ku 100 8 kiri mu mbeera mbi eyeetaagisa okubeera ng'eyambibwako. Tetujja kusaba kukoma wano, naye tusaba ne bweba musobodde okusaka tufunengayo ku bitabo ng'abaana baddayo.
wabaawo ka upkeep omwana kaddeyo nako ku ssomero nako mwongere okusaka twongere okubayambako kuba oluusi omwana alema okusoma naga nti saabadde na kitabo nga tidala kituufu teyabadde nakyo so tusaba mwongere okugaziya enfuna n'okwongera okusaka. Oyogeredde ku poliisi. Okay, nga tumaliriza we are winding up the year. How has been your year? Mwaka gutambulidde gutya? Omwaka 2024. bulungi nnyo. Lwaki gubadde mulungi nnyo? Gubadde mulungi nnyo. Manyi kati kangambe ekintu jjone. Buli kintu kijja n'omukisa. Guno omwaka nga gwakatandika basooka oba ne bafuluma ebibuuzo byange. Bwe byavaako ne babaako bye baata kyankosa naye ate kyanviramu ekirungi. So kwegamba buli ekijja kiba n'ekirungi kyakyo. Wonna wamu omwaka gubadde mulungi. Gubadde mulungi on your side. Nnyo. Ogufunyemu ebirungi bingi. Kale, nga tufundika, wish the people a Merry Christmas and a Happy New Year. Banaye bantu bange abalungi, Christmas yakulwa ku 3. Leero 22 Christmas yakulwa ku 3. Kansabe Katonda ffenna tukuume tutuukeyo nga tukyali balamu. Tuleme gamba nti ate munaye yafudde ng'enkya Christmas oba teyasobodde tuukayo. Nsaba Katonda ffenna atuyambe tutuuke mu mwaka ogujja, like tutuuke mu January nga tukyali balamu, tutuuke okuyingira omwaka omupya kyentegeeza nga tukyali balamu. Ffenna nsaba buwangazi eri obulamu bwaffe. Tukole ebintu ebirungi ku myaka gyaffe emito, kozi n'ekirala nsaba Katonda atukuume eri okufa okuto, premature death, atukuume tubireme tutuukako. Kyensaba Katonda. Okay, n'olw'ensonga eyo sigenda kuba nga nsukkawo wano eno. Nze Jonas Ssentongo omukoto Tindi Files. Nkoze ne Lawrence ku kamera, mubeere bulungi, mweraba.